tulekera okuzanyisa obudde mu bintu bya investing. Kankulage. Guys, welcome back to Financial Literacy in Luganda. Nze namanja Miriam. Did I say Happy New Year? Happy New Year, guys. Mukama tumwebaza olw'okubanga atuwadde omwaka ompya era I believe we're going to keep getting bigger and better, especially in our finances, yeah? Oh, do you believe, guys, that between December and Jan, tuina over 200 new subscribers, guys? Thanks so much for joining us. Aba commenting, aba liking our videos, aba mbuze bibuzo via email. Thanks so much. Keep those coming through. I hope you're being helped. Abali ku Facebook, obera tomanyi tuina page on Facebook called Financial Literacy in Luganda. I share daily nuggets there, so check it out. Anyway, I have a lot of things I've planned for the year, guys. I have, nsonyi oluzungu luyitiramu, but we will get better. So nina list je nakoze ey'ebintu byenjagala ogabana nammwe for the first half of the year. All these are topics for the first half of the year. Mukama mpe ekisa n'obudde okubeera nga nsobola ogabana ebintu bino byonna nammwe. But wenabadde nkola schedule y'omwaka guno eno nalabye nga surely compound interest should be our topic that is opening the year. It's very critical, so yeah, let's just get into it. So compound interest chechi. Compound interest concept soka kujiyaba mu ssomero abafuna omukisa okusoma some business courses, but omanya abasomesa abamu babeera better ku explaining ebintu ebimu abalala tebagezaako anyway. But I really actually saategeera compound interest nga ndi mu ssomero. Nkiyise waneeno mu bukulu when I started getting interest in finances. So compound interest actually kitegeeza okubeera ng'ofuna interest ku interest. Sente amagoba g'ofunye ne gasobola okubeera nga gazaala amagoba amalala. In short, kyekyo compound interest kye kitegeeza. Lwaki nkireese, lwaki kiri so important kuffe? So actually compound interest okujjako ng'osoose n'okitegeera ogenda kubeera ng'oli stunted mu finances zo. Ogenda kuba totambula. Yensonga lwaki olaba abantu bakoze emyaka n'emyaka, basize emyaka n'emyaka naye nga net worth eri weewo, business eri weewo tekula, teyeeyongerako, mpozi okudda wansi. Lwakubanga tebaategeera concept eno eya compound interest. It's very critical for our finances. Actually, omuwandiisi omu yagamba mbuno, you either earn compound interest or you pay it. Tewali in between. Either ogisasulira oba ogifuna. So leero nziza okugabana nammwe so that mu kifo ky'okugisasula consequences z'okugisasula ziri so terrible. So instead of okusasula, to make sure that we earn compound interest. Compound interest is so critical kubanga yengeri gye tufuna wealth building effortlessly. Okubeera nga ebyobugagga byaffe byeyongerako nga tetulina na kyamaanyi nnyo kye tutaddemu. That is effortless wealth creation. And nkiyita effortless kubanga earning compound interest, we are just taking advantage of the magic of time. Just that. And okimanyi ogenda obweyongera okukuguka, like getting more financial literacy, ogenda kumanya mbuno time is so critical when you're building wealth. Kati ekituufu kikino, obudde bugenda kuyita oba oyagala oba toyagala. Leero lugenda kuziba, enkya lukeere n'olulala lukeere. Kati unless ng'olina ky'okozeewo to take advantage of time, ye agenda kugenda nga yeeyongera maaso. So ekyabagagga kye bakozesa, like this is the secret of the rich. They take advantage of time. Ate engeri emu y'okutaking advantage of time is compound interest, kye tugenda okudiscussinga olunaku olwaleero. So compound interest applying etya mu bulamu bwaffe. Kankuwa ekyokulabirako nga business. Okozesa compound interest mu business yo mu ngeri bw'eti. Oyina edduuka lyo oba nkuwa ekyokulabirako hardware, oguddewo hardware. Ogenda kutunda ebintu okozeeko amagoba.
amagoba g'ofunye oyina okumakinga sure oggyeko ekitundu ky'ogenda okwedistributinga like nga salary yo oba whatever distributions the owner, ekitundu ekirala kirina okudda mu business. Buli bw'okola amagoba nga gazza mu business oddamu osobula ebintu, okola amagoba amalala, sente ezo z'ozzaamu nazo zizaala, n'ozizzaamu ne zizaala sente endala bwe batyo. Kyobula business egenda ekula. Naye kati abatamanyi concept ya compound interest bwe bagenda okutunda ekintu seminti w'omuguzi akakadde kamu, omutunzi akakadde kamu mu emitwalo 2, emitwalo 2 ogiggyemu ozeeyo osobudde seminti akakadde kamu. Eyo ye stunted growth gye twogerako, ate ogenda na kutuuka olumu nga togenda namugyayo kakadde kamu kubanga stock price egenda kweyongerayo. Kati ekyo kye nayise ogenda keepinga nga business edda wansi mu kifo ky'okudda waggulu kuba buli amagoba g'ofunamu ogagyamu. So buli amagoba bw'ogazzaamu you're taking advantage of compound interest. Kati omulala oyinza okuŋŋamba ye ate kati ffe tetuli mu bintu bya kusuubula, tetulina amaduuka oba ki. Tulina products ku market ezituyamba ffe abatalina maduuka okubeera nga tusobola okubeera nga taking advantage of compound interest. Okubeera nga amagoba ge tufuna ku ssente zaffe ze tusize tuddamu ate ne tufuna amagoba ku magoba ago. Era products ezo ngenda kubeera nga nze ku introducing later in the video. So of course, how do we compute compound interest? Mukimanyi njagala nnyo okuba demonstrating ebintu binene engeri gye babikola so that otegeera ekintu from the concept of saagala obeere ng'okyogerako ogeze mu compound interest, olina okubeera ng'omanyi actually concept eno, like how does it apply, how do I even compute it? So kati ngenda kulaga engeri compound interest gyekolamu with actual money, hypothetical money. Kakati wano, actually I'm a person of spreadsheets. I really love spreadsheets. Naye engeri si buli omu mbuno muntu akozesa Microsoft Excel. I would have demonstrated it with Excel. Naye ngenda kubeera nga nkozesa online calculator. Buli omu gy'asobola okukozesa. N'abatasomangako computer packages, ogenda kubeera ng'osobola okukozesa tool eno. Ku internet waliwo calculators nyingi z'osobola okukozesa ocomputinga compound interest. Waliwo kyesikunnyonnyodde bulungi. So compound interest tubeera tubala ssente bwe nzisiga leero okumala emyaka bwe giti. Bwe wayitawo emyaka 5 mbeera nfunyemu ssente mmeka? We nfuna emitwalo gyange 2 nga nzinvestinga buli mwezi, assuming nkola interest ya 2% buli mwaka. Wayitawo emyaka 5 mbeera nina ssente mmeka? Yeyo concept gye tuyiga olunaku olwaleero. Ku internet kuliko calculators nyingi za compound interest, naye nalabye eno bagiyita the calculator site, so gye ngenda okubeera nga nkudemonstrating. Kati ku compound interest weetaaga variables 3. Weetaaga budde ki bw'oyagala okubeera nga investingira, weetaaga okumanya ssente ki z'ogenda okubeera nga investinga either daily oba monthly oba annually. Weetaaga n'ekirala kumanya interest ki gy'oyagala okufuna ku ssente ezo oba gy'osobola okufuna ku ssente ezo. Bw'obeera n'ebyo ebisatu ojja kubeera osobola okumanya ssente mmeka z'olibeera nazo ng'obudde obwo buyiseewo. Kati calculator site gye nkugambye efaanana bw'eti. Tofaayo ngenda kubeera nkuteekera link mu description oddeyo ogikozese omanyi ogezese variables ez'enjawulo. So tugenda kubeera tukozesa eno compound interest calculator. Tulabe wasooka etuwa currency, of course nselectinze wanene wali blank kubanga njagala kubeere nga kukozesa Uganda shillings. Wanene tulaba initial balance. Initial balance kitegeeza your initial investment, sente z'obeera nga z'otandikirako okuinvestinga. Ewaddako tulina kye bayita interest rate. Interest rate yeyo gy'ogenda okubeera nga potential interest rate gy'ofuna ku investment zo yeweegenda. Years ne months wanene wooteeka myaka emeka gy'ogenda okubeera nga investingira. Compounding interval kitegeeza interval gye bagabiramu interest. Ebiseera ebisinga tulina products nyingi nga osobola okufuna daily interest, ewaddako ofuna monthly, ewaddako ofuna annually ng'ebyo NSSF weebityo. So yeyo compound interval kye kitegeeza. Wanene waliwo wansi deposits
ne withdraws obeera at some point ogenda ku withdrawinga otekamu amount za withdraws oba deposits, regular deposits kangamba ogenda kubeera nga odepositinga buli mwezi oba investinga buli mwezi either mu business yo oba mu kintu kyonna kyo investingamu. Then waneno olina ne option y'oku increasinga deposits by inflation. Naye ekyo tetugenda kukikoza kubanga it's optional anyway. So gwasalawo whether buli mwaka oyongeza sente zo investing oba osigala ku sente ezimu buli mwaka. So katuteekemu numbers. Initial investment kantandike ne 0. Kubanga abantu abasinga tetulina sente ziri awo z'amaanyi ze tutandika nazo when we are investing olumutandikira ku 0 like really Uganda. So awo ntaddewo 0. Interest rate, most common rate gye tulina mu market. I'm going to take the best rate gye tulina mu market eri ku 10%. And that is an annual rate. So awo ndeseewo annually. So waneno mu example yaffe ndi mu kwashuminga nga tugenda kubeera tu investinga okumala emyaka kangambe emyaka 3. So kantekewo emyaka 3 waneno. Compounding interval kangambe we compound monthly. Kati waneno ku deposit kangambe tugenda kubeera tu depositinga oba tu investinga emitwalo 10 buli mwezi. Sente ezo tugenda kuba tuzinvestinga buli beginning of the month. So awo ng'onyiga calculate. Imagine the amount of money zogenda okubeera nazo after 30 years. After 30 years calculator yaffe egambye zino no numbers wezirabika calculator negenda kuba ng'ekuwa table wansi. So this is how the numbers look like. It's like the universe telling you, dear humble and faithful servant, because you've been like patient, committed and disciplined, bambi katukuweeyo bibiri. That is what compound interest is. Mu compound interest or investing a sente ntono ddala at regular intervals of time, oyinza n'okulekera oyinza n'okuinvestinga okumala emyaka 10 n'okomaawo n'ozireka zikule zizaale, and over time sente zigenda kubeera zizaala ku rate gy'otasuubira na kusuubira. Y'ensonga lwaki compound interest bagita 8th wonder of the world. Kubanga imagine ku mitwalo ku bukadde 36 bwokka bw'obeera investing over 30 years, whereby buli mwezi oli mu kuinvesting emitwalo 10 gyokka. By the end of 30 years ogenda kubeera ne 227 millions. It's that crazy. So calculate eno esobola n'okulaga graphical form. This is how compound interest works. Etandika mpola mpola naye by the time it gets like so by year 17 it grows exponentially. Waneno force of time wogirabira how strong it is. So emitwalo gy'okkumu gibeera gizaalira ku rate eri astronomical. Kankigambe bwenjo. So kati njagala otunye summary eno gyengenda okuteera ku screen olabe how important time is. Tulekera okuzanyisa obudde mu bintu bya investing. Kankulage. Olaba mbu nno kankwe example y'omuntu atandise okuinvestinga ng'alina emyaka 25. Omuntu ono wa 25 atandise ali ku 0. Tewali sente zasikidde oba ki. Afunye awo akalimu kamuwaayo sente naye amanaginze buli mwezi okubeera ng'asevinga emitwalo 10. Emitwalo 10 ezo tazitadde mu bank kuzituulako. Kubanga nkulaze omuntu wabeera atudde ku sente zinene ozitadde mu bank oba wansi w'omufaliso, emyaka 3 gigenda kuyitawo ng'oli ku bukadde 36. Omuntu ainvestinze sente zineeno emyaka 3 gigenda kuyitawo ng'ali mu bukadde 2. That is why you don't build wealth by saving. You cannot create wealth by saving. You create wealth by investing, however risky it is. So tuddayo ku example yaffe ey'omuntu ono. Buli mwezi investing emitwalo 10.
emitwalo gino eno 10 tafuna interest rate ya kirala eri awo, afuna interest rate ya 10%. 10% nyangu okuyitanga mu Uganda market. Omuntu ono bw'amala okuinvestinga emyaka 3 agenda kubeera wanene emyaka 5 mu 5. Bw'obeera olowooza emyaka 3 mingi nnyo buuza abazadde bo, giyitawo mangu nnyo. So after emyaka 3 omuntu ono agenda kubeera alina obukadde 227 millions. Kati laba ono munnaffe atandise ku myaka 3. Wanene ono w'emyaka 25 yali amugamba gundi sente zo mu kifo ky'okuzikolamu patafutapate lwaki to investingako just emitwalo 10 endala ne bw'ozirya ng'agamba tukyali bato. Kati woono atuuse myaka 3 atandise okukula mu birowoozo. So atandise myaka 3 naye atandikidde ku 0. Atandise okuinvestinga mitwalo 10 buli mwezi. Return bainvestinze mu kintu kyekimu naye afuna 10%. Omuntu ono after kubanga ono agenda kuba investinze just for 25 years, jjukira ono w'emyaka 25 yatandika ku 25, by myaka 5 mu 5 agenda kuba investinze for 30 years. Ono investinze for just 25 years. By age 55, omuntu ono w'emyaka 3 ali mu 133 millions. Tali bubi. But you see the difference emyaka 5 gye gikola. Just a difference of 6 million. Omuntu ono yatandika amangu abeera asinga omuntu ono atandise rate obukadde 94 ku time yemu, like kangambe they are both retiring at 55. Omuntu ono alina 94 millions extra, all by taking advantage of time. So ekikulu kya compound interest kye kino, the earlier you start investing the better. Take advantage of time. Take advantage of time and be disciplined. You won't get disappointed. Waliwo demonstration eno gye njagala okulaga. Gwagamba osobola kuinvestinga for just a short period of time nga tosobola kuinvestinga continuously for 30 years till compound interest works for you. Tulina wanene abantu baffe, omu bamuyita Billy, omulala bamuyita Susan, omulala bamuyita Kim. Billy wa myaka 15, Susan wa myaka 19, Kim wa myaka 27. So Billy ku myaka 15 investinga 3K. Neno amounts ziri mu dollars, but checking out Facebook page ngenda kubeera nkuteereddewo demonstration ya Uganda shillings. But kyenjagala olabe kye kino. Omwana ono w'emyaka 15 investinze 3K for just 1, 2, 3, 4, 5 for just 5 years. 5 years only. 3K kabeeranga roughly kakadde kamu per month. Kakati omwana ono investinze just for 5 years. Naye laba at age 65 omuntu ono, these are dollars, abeera ali mu 1.6 dollars. Ya investinga for 5 years n'akomaawo n'aleka time to take its course. See what compound interest resulted in. For just investinze only $15,000 resulting into 1.6 millions. Kati laba muganda waffe ono Susan myaka 19 investinze okuva nga wa myaka 19 every month, every year 3K, same amount. Ono ya investinze just for 5 years. Ono investinze for 8 years. Laba sente zayina. Naye investinze for 8 years n'akomaawo. After at age 65 omuntu ono ali ku 1.5 millions. 8 abeera investinze just 24,000. Laba sente zalimu 1.5 millions. Kati laba muganda wange ono 27 years atandise ku age 27 naye investinze similar amount bali gye ba investinga akikoze for so many years, over 30 years. Ali ku age 65 but laba amount gyayina investinze sente nyingi but amount gya resultinga nayo abeera investinze 117,000
but sente zalina 1.3 ntono nnyo kwono eyatandika amangu. Suzani wa Billy eyatandika amangu na investinga only 15,000 ayina sente nyingi nnyo okusinga ono atandise late ate na investinga for a long period of time. That is the power of compound interest. The earlier you start, the better. And parents, you can do this for your kids. Omwana wa akyali muto mugambo kono omwana ngenda kumuinvestingira guno omwaka gwokka mwaka gumu mutereyo sente ngenda kulaga products of course zetuteekamu sente mutereyo sente over time tugenda kubonaabona naye like you already have some amount for him sorted. So demonstration yaffe ekomyawo kati products ki ezituwa compound interest mu market. Guess what? Obeera toyina business tofaayo. We have what we call unit trusts. Unit trusts have been in Uganda for so long naye bannaye in utter shock bantu batono nnyo abamanyi how to invest in unit trust, but guess what? Yeah, you're here and I'm here. So omulundi oguddako tosuwa video nga nkulaga engeri ki gye tuinvestinga mu unit trust otandika otya, how do we earn money from this, and guess what, it's tax free, so don't miss it. So thanks so much for joining me. I hope you've learned something. So let's take advantage of compound interest. Time is going to pass anyway, so we better take advantage. Thanks so much for joining me and see you next time. Bye bye.